Ekikangabwa kibutukidde abatuuze b'okukyalo Namuyenje e Mukono bwe bagudde ku mulambo gw'omukazi oluvannyuma ategeerekese nga Hamida Namutesi Nalule nga yafumitiddwa ekiso mu bulago. Omugenzi n'abantu abamutemudde babadde batambulira mu mmotoka kika kya Fielder UBR 759V era ebintu nga ssente, endagaano n'emmotoka ejjudde omusaayi bisangiddwa ewakoleddwa ettemu lino. Kigambibwa nti abadde Manerenda nga babadde nabo kubaddeko gw'abadde yawula obukadde 18 n'amusingira ettaka. Ono muvubuka muse mumanyi n'esente wajja kumuwona twajja babiri. Bamuwona sente ne batulaga wali ettaka. Kati sente yangamye nti ali mu kukyendo kwanga bulijjo tutambula babiri. Kati abadde abanje atwale omusingo gwe ebbanga liweddeyo bye yaweeramu okumusasula. Kati bwe liweddeyo azze bamulaga omusingo agutwale kati azze okuwaayo omusingo yasse. Nti ono yasoose kumutwala eri ssentebe w'ekyalo balabe engeri gy'amusasulamu ssente ze kyokka ng'ali bize nnyo n'atasobola kuwulira nsonga zaabwe. Ono agambibwa okuba nti nno yabadde n'omwami Katabazi ofisi ono naye muna bizinensi mutuuze w'e Nabuti LCA Mukono Central Division Mukono District ng'ensonga zaali bamuleetedde nti ono Katabazi yeewola ku Manerenda ono Namutesi Hamida Nalule sente eziri mu bukadde 18 ng'era yali alemereddwa zikola ki okuzisasula. Oluvannyuma nti bano bayingidde emmotoka ne bagenda abalabi ku bantu bano nga Nalule tannafa bagamba babadde balowooza bamulambuza ttaka. Gye nsanze abantu abo mbalabyeko omukyala ne bannaabo badde abavubuka babiri nga bayimiridde naye nga boogera nga toyinza na kumanya nti omutemu omulabye nakonze naye ng'amanyi bantu ba bulijjo bazze nsobera kulambula ku mayumba gaabwe wano oba ku ttaka. Okusinziira ku batuuze omugenzi yafumitiddwa mu bulago ekikolwa eky'ettima kino bakivumiridde. Bamufumise wano ndowooza wano kuba n'omusaayi guva wano mubisi naye kibi nnyo tukivumirira bamufumise kiso wano. Abawala beesiganya abasajja oluvannyuma ebivuddemu ndowooza byabe omuwala simanyi gyavudde oba abadde ku kyeyo najja ne ssente ze n'amulimba bwene waliyo poloti ng'ate abadde boyfriend we n'amala n'amusala naye ng'abantu balina okwebereramu. Yo poliisi ekakasizza ettemu lino egamba ono bamukyamizza mu kasiko ewakoleddwa ettemu lino. Era nga kigambibwa bakyamye ku kasiko ku luguudo lw'e Namuyenje ku mita ezitali za wala nnyo n'oluguudo main road kwe baavudde omukyalo ono n'afumitibwa ebiso. Era tukitegedde nti ateeberezebwa okuba omutemu yakwatiddwa ng'essaawa yonna lwakusimbibwa mu mbuga z'amateeka abitebye. Bamusanzeko ID abaddeko amannya ago gennyini g'ayina g'akozesa era ng'essaawa zino akumibwa ku poliisi yaffe Mukono. Tuvumira ekikolwa kino eky'ettemu era nga tweyongera mu maaso n'okunoonyereza okutulaba nti tuzuulira ddala obujulizi.